awo nze ekintu kyonna nze manyi bayise mu Lubega kibanja. Ate abaana obutayagala kukola okwagala ebyamangu n'obutayagala kukola nga balowoleza mu byabazadde bajja kuagaana nga ngenda nga mugatunda kino ompe ssente y'ensonga eyo. Abatuuze era beewunyiza engeri abaana banne nnyabwe gye batuusa amangu nga Lubega yakafa era kabuze kataba bagajambule nga poliisi y'ekiriri ng'eyambibwako eyeegomba be babataasiza ne babakwata ne babatwala ku poliisi ne baggalirwa ng'abatuuze balumiriza okwekuba n'okutta omugenzi. Oyo omukyala maama w'abaana aguyoledde awo ne patula eyimiridde wano abadde atudde awo ayodde omusaayi nga agukukumba kuva mu ntebe walira ku ttaka wati ng'aguteeka mu kaveera n'asiba ku leesu bwati era agenze nagwo. Bagambye nti Lugendo yali akwatiddwako olw'okukuba owa boodabooda akayondo ng'ayagala okumubbako piki nga Katonda yazza bibye n'amutaasa. N'omu ku babiri yakubako wano omuntu ennyondo wa boodabooda kwaba abaana b'oyo omusajja namuleeta namukuba ennyondo ku mutwe nelwakuba yalina elementi n'asobola okuwona kwagala by'amangu. Wabula babadde bakyali awo omusota ne gubasalako nga baliko bye bawanuuzizza. Omusota mugugyewa kikangabo tuliko tukyalira na maiti ekyali gombe ekyalemedde ate twanze kulaba bikangabwa. Bano tubaguddewo omusango ogw'obussi nga okunoonyereza kwaffe kugenda mu maaso. Joseph Kinobe yakusekedde Green ku Bukedde TV.